mabega kawo nabikulirwa ekigambo nga kikulu nti byonna tetunabifuna naye tuli mu kyaki wandizikubye byonna tetunaba kubifuna naye tuli mu kyaki. Waliwo abali obubi okutusinga nga bali mu bbaala. Waliwo abali obubi okutusinga nga beetunda. Waliwo abali obubi okutusinga naye nga bye bali mu bizibu. Waliwo n'abali obulungi okutusinga naye nga bali mu bbaala. Waliwo abali obulungi okutusinga naye nga waali naye akimanyi nti yepositioningidde Geyeena. Ekifo wooli kisalawo ne gy'olaga. Osobola okuba ng'oli wantu atudde ku katebe nga yayise edda ku check-in. Mu buli ngeri yonna alinze kulinnya nnyonyi. Ekifo wooli kisalawo gy'olaga. Eriyo awantu ng'omuntu waali kati wadde ssente zonna gwe z'okaabira zirina, ebizimbe by'okaabira birina, omwami gw'okaabira oba omukyala yabirina ebyo, abaana b'oyagala ozaale yabalina, naye nga waali naye yennyini bw'omubuuza nti Yesu bw'ajja akutwala, addamu naye n'akubuuza. Omanyi omuntu baba talina ansa addamu ekibuuzo, Yesu bw'ajja antwala? Ekibuuzo okiwulidde? Yesu bw'ajja kati akutwala, naye naye n'addamu n'akugamba Yesu bw'ajja kati antwala? Omanya watudde wadde by'okaabira birina ye, naye atudde ku ndebolebo za Geyeena.